akati ku first December, buli first December ebira World AIDS Day. Ebira World AIDS Day. Era nga wano mu Uganda ne mu nsi yonna tujaguza olunaku olwo. Of course ebikujjuko byaliwo. Ssaabasajja Kabaka yaweereza ekiwandiiko ekyenjawulo ku lunaku olwo. Naye wakati nga olutalo lw'okulwanisa Mukenenya lukyagenda maaso wano mu Uganda, because tuyinza okugamba nti mu Uganda bagezezza okubira nga omuwendo gw'abalwadde okubira nga gufuna eddagala, okubuulira abantu okufuna engeri gye beeziyizaamu obulwadde buno bwa Mukenenya n'ebifaanaganako ebikoleddwa bingi nnyo, mizika akoleddwa, bingi ebikoleddwa. Naye according to research ne stigma ekyalimu, maybe nekitandibadde stigma naye engeri gye kihandolingibwamu to one extent nti waliyo abantu abagobwa ku mirimu olw'okubanga balwadde. We might not challenge the fact that nti omuntu waba omulwadde maybe alina positions zayinza obutateekinga, scientifically sigenda kikonfaminga nekisoboka, naye engeri oli jajjibwako omulimu gwe maybe yetali professional. Nekizuulibwa nti kati waliwo omwami embozi gyegenda obbawa yali chef, bwe kizuulwa nti mulwadde ne bagoba mugobe, kubanga options ziyinza okubeerawo nti maybe we babadde restaurant ng'abadde chef ng'afumba munda, ayinza okuba abadde chef mulungi era nga byafumba birungi, maybe n'afuuka senior nga overseer, nga mwe mugenda maaso ne mutegeka ye because babeeramu, oba n'avaayo eyo n'afuna position endala etwalibwa. Naye ogenda omumalirizanga omulimu gwagufiiriddwa, engeri gye yali nti omulimu gwe gwali gumubeezaawo, akasente ne kamuggwako, famire n'emuddukako, n'amalizanga naye endabika ye tetemuyaliza kufuna mulimu mulala, kubanga at the end of the day ebintu bino ebyokulya oli wajja n'agamba nti ndi chef, olowooza ku mmere gy'afumba kusinziira ku ngeri gy'alabikamu. Kale olw'emboozi y'omwana ono njagala mugiwulirize, newawo ne kapaati akashiba ng'ayogera sitiru ku ebyokusosola abalwadde, then era osobola mugenda kumpa endowooza yammwe, mumbuulire omuntu waba mulwadde kusinziira ku ndowooza yammwe takola mu byakulya, oba waba abikozeemu abikolamu paka ku level ki, kuba nakyo kikulu kiri awo. Okweyamba ne twekuuma ku kitusobodde. Sinza kugamba mbu buli amulina teyeekuuma, kyo si kye ŋŋamba, naye naawe ogezaako n'otabeera na multiple partners ate nga webaka nabo live, have protected sex, because nakyo kikuyambako nga mukama waakukuuma naawe ate oba olina okuyamba newekolaki neweekuuma. So ekyo kijja kuyamba okukendeeza ku rate yakawuka. Then nekirala abakalina already tetuba traumatizing mu society, tetubaboola, tetubaawula muffe nabo bantu, tetubasosola. So ekyo nakyo kikulu nnyo, because tomanya wa gye yamufuna, nza okuba yazaalibwa naye ye n'engeri y'okumufunamu sinakyo ekikulu. Newaba yamufuna alimu, oyinza okuba nga gw'osooseeko yamukuwadde, no ng'obadde virgin, nabyo tubiwulidde, naye gw'osooseeko n'amukola ki? So byamukama. Amanyako? Amanya Lutaaya Andrew. Lutaaya Andrew. Nze nakula ndaba mira bampa eddagala naye nga mukumpa eddagala nga sibitegeera bulungi, ng'oluusi ŋŋenda ne maama wange antwalako mu ddwaliro, budde tweziba ze zimu nga tugenda ffenna, oluusi n'antwalayo nga nga tezimakinga n'andekayo isebuka. Kati nenja nga nkula nga ndaba embeera bwetu, kati nze ŋŋenda obitegeera mbitegedde juzi nga nkuze 28, kuffe twali baceefu basatu. Yes, naye nga baggyeeko omu, omutima ne gunkuba, nze ngamba nga olwadde mmanyi kyendi, ne ngamba kaneefuule bize bagende nze baleme kukola ki kuntuukako. Era still tekyawaliriza bosi kumugamba muno bamuwadde obukwakuliza muno ekyabakomawo mbuno bulimu nga alina medical form ye. Ne mugamba nange naye sirina kyakukola kyenyizaako, namugamba ekyamazima medical form ne lutatawana nazo naye nze ekituufu ndi bwenti ne bwenti. Naŋŋamba tujja kukubira ku Mande, bajja Lwakusatu. Naŋŋamba we nanyuka nampa ssente nansasula, naŋŋamba sayininga awo
ne baŋŋamba kuba madamu nnyini yo wooteeri restaurant mukyala madamu alina ne branch awo ku madamu n'agamba ati naŋŋamba muno tujja kukubira nja kukubira komawo ku Mande. okuva olutaddangamu okukubira Kati we nalaba nga tankubidde ku Mande neetwalayo musawo ze zajjirako naŋŋamba nedda nja kukubira komawo enkya olweggulo ogenda kusangawo tutule mu kamitingi ne manager. We najja ne baŋŋamba kati ife ab'ebyobulamu naffe bayinza okutuggalawo osima tetukozesa balwadde. fiya eri luddawa okukozesa omuntu alina akawuka ka siriimu wenjala tugende fiya eri luddawa baŋŋamba nti omuntu mbu ayina mbu ali positive mbu osobola okuba nga ogreatinga ekintu mbu greata nekusala oba akamene kakusala mbu omusayi muno negugenda mu byokulya. bwewavaawo tewaddamu kunoonya mirimu? Okuvaawo badde nzenga nga nnoonya ku mirimu nempandiika bagamba we shall call you bwe ntyo afunyeyo akacuba ogenda olaba oluusi mukama akutaasiza mwezi nebakuyitamu emyezi ng'ebiri munaku nga bbiri oli nakuyita nakukozesa nakuwayo esatu. Enamba zange ziri MTN 07 eri 07 82 43 15 76 Airtel 07 59 09 33 7. Kati ndowooza ebiseera ebisinga bwe mujja nga muyina olutalo lwe mulimu ne mufokasinga mu kulwanisa olutalo then wabaawo ebintu ebiri technical ebitali handled bulungi kuba naade ngezaako kuba nga ngoberera komenti z'abantu abamu nga waliwo abakirumiriza nti omuntu ali mu position etalina kukola mu byako naye saagala kukikaayanya lwa nsonga nti sikirinaako bumanyi bungi bukimala wadde nga maybe mu ndaba yange esookerwako nalaba nze ndaba tekirina buzibu kati then wekibanga waliwo controversy awo wakati awo maybe tusaba gavumenti wabeewo amateeka kubanga oyinza osanga nga abantu abali mu cases bwe batyo nnyingi nga boosi asangibwa mu mbeera nga tasobola kubeera na muntu ono naye ate omuntu ono n'atalowoozebwako nti singa tumufulumya obulamu bwe obuddako bugenda kukwatibwa butya oba ntegeereka naddala nga yayingira ng'abadde emirimu gyagikola bulungi then later on ne mukizuula nti embeera ye ey'obulamu temusobola kukola naye oba ontegeera nti at least mumuwa omulimu omulala n'alemererwa n'atambula n'agenda okusinga okumufulumya agende yeeyiye bweyiiya. Omulenzi oyo yeetaaga mulabye enamba ey'essimu agigabye osobola okubaako akalimu k'omufunira kubanga alina omwana wadde omukyala yagenda naye alina omwana. Lawrence sokoddemu nnoonyeza kwenda amasigina ku ssimu ano sokoddemu nnoonyezaawo kapaati waayogera enamba y'essimu tuddemu akanamba kaaka k'essimu so oba olinayo akalimu nga omuwe agambye asobola okukola ng'ovudde kine ejja kyefu kuba simanyi bukakafu bwakyo but then wetuweesiba ku kya kyefu kiyinza okulimitinga ate abalala bandi badde baagala omuwa emirimu so naye obanga olina omulimu omulala nga wandyagadde okumuwa kuba musajja alina amaanyi gaakole asobole okulabirira besikala omwana we kubanga mamanyiza okuba yamuvinga dda onaafuna abalala so kale sokoddemu paati ey'essimu eyo nempandiika bagamba we shall call you bwe ntyo afunyeyo akacuba ogenda olaba oluusi mukama akutaasiza mwezi nebakuyitamu emyezi ng'ebiri munaku nga bbiri oli nakuyita nakukozesa nakuwayo esatu. Enamba zange ziri MTN 07 eri 07 82 43 15 76 Airtel 07 59 09 33 7 ziri MTN 07 eri 07
82 43 15 76. Airtel 07 59 09 33 7 ziri MTN 07 eri 07 82 43 15 76. Airtel 07 59 09 33 7. Yomalina buli abantu wano buli omu alina endowooza ye. Ono amugambye Zaituni Musa be strong, Mukama ajja kuwa omulimu ogusingako. Amina, tusaba Katonda amuyambe. Ono n'agamba I think it is risky for a food business, maybe you give him a job in another department. Nange kino kye mbadde ngamba. N'otamugoba bugobi n'omuwa department endala, n'omunnyonnyola kimuyamba okukitegeera, si kumwaisolating abaisolatinzi kumwawula, kubanga ekisooka buno obulwadde si buli omu nti anoonya bunoonya tetirakira ku makya n'abunoonya. By the way, tirakira ku makya n'abunoonya. Better to transfer him into another department etali ya mmere. Okay, ate ono n'ayita gundi endala n'agamba nti I think waliyo basajjoni abali positive. Babasawo nga bo tebabagoba, kituufu tebabagoba. Kale ndo omanyi bwe tuba tuli mu biseera nga bino, kituwaako ebyokulowoozaako bingi. Kati wale saa zino gavumenti bye mbadde mulowoozaako, kwongera kukubiriza abavubuka kwekuuma, kubeera faithful, kwambala bupiira, ebyonna tubikoze bulungi nnyo. Kati njagala bbanga eriddako tulowoozeeko ku bakozi. Kiri kitya mu bakozi? We kibanga all sectors abantu abamu naddala abali positive gye batasobola kukola, bahandolingibwa batya mu mbeera efaanaganako bwetyo? Oba okitegeera embeera efaanaganako bwetyo? Obudde buwedde tebunnaba. Kale kakati nga